human rights defenders benga polida kibadde bogera kuwona mu Uganda kisoboka batugambye ba framers batukwenya kwenye tubinza uli mufida uli mufe Lord Mayor benga polida bade nkututte ensonga gy'obadde oyogerako nkulu nnyo era ba human rights defenders ababadde ku convention eyo ya chapter 4 bakanda bafe ba Nicholas Opio Kabumba Besigye Dr. Zahara manyi Dr. Zahara oyo Nampeo Deputy Dean Makerere kafuru nnyo mateka mafe mwanye nanze ate nyina je namugabo manyiyo ne Kabumba yogede bulungi asomesa mateka Makerere ani Kabumba asomesa mateka Sinje Makerere University batulupi mbali bayise si batulupi ne bali abazze ekifaananyi wetuli ebogere ebigambo beje no sala birete naye yategeka ko human rights convention weekend ebijenjegula no nababaddewo kakati nga president wa Law Society ya Kenya RSK Kenya yabaddewo era akyali olwaleero General Assembly bagenda kulonda president nange nali badde wa East Africa Law Society naye bonna kyebewuunya Uganda bwe wabanga ddala tuyina bye twayiga mu bye twayitamu ne tukola ssemateeka ne tugatujja mu kitiibwa. Priyambo yagamba eti bakola ssemateeka? Priyambo yannyonnyola n'egamba nti ffe bannayuganda abatudde wano mu kisenge kya Parliament oba Constituent Assembly nga tutunuulira njijabulajabulamu nga tutunuulira nga tujjukira bulungi gye twava n'ebikolobero ebikoleddwa gavumenti zonna ezaayita n'okutwala obulamu bw'omuntu ng'ekitagasa human dignity. Ikigambo ekyo bw'okyogera mu Luzungu omuntu ayinza obutakitegeera okutatwala muntu nga kyonziira human dignity n'okugyawo embeera eri eya rule of the jungle tuteekewo rule of law. Rule of the jungle yeri nsolo nga tulinga ensolo bagamba tugaddewo chapter enkadde tuguddewo essuula empya mwe tugenda okutambulira. Kwe kutandika ne article semateeka wano ega nti obuyinza bwonna buli eri bantu era bwe bajja okusalawo butya bwe butambuzibwa okusinziira ku semateeka ekyo omukulu Mpindi ayagala nnyo kyuwa mu chapter ey'okuna yenkulu ennyo gye bayita Bill of Rights. Bill of Rights erimu obuwaayiro bungi ng'ekifaananyi kyebateekawo ekyakozesa Bill chapter 4 Bill of Rights eva mu UN Convention yakolera oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri mu 1945 ng'awedde ne tutandika nezo nirumbaga trials ezatandika atrocities ezaakomitingibwa Abajamani abo bannazzi n'abalala for human dignity and protection from inhuman and degrading treatment or punishment. Mu article ey'okuna ey'abirimu akati tetwakomaawo kyenjagala kati okunnyonnyola Mpindi wano kyabadde agamba nti nga businziira ku ssemateeka bagamba naye era tuze bantu bajja bakyogera ennyo enkya n'eggulo nti rights teziri absolute sizankomeredde teziriiko bukugiro ziriko ekkugiro. Bano abakola ssemateeka ne bagamba tulinawo rights ezenkomeredde nga teziriiko kawaayiro konna kagamba nti osobola ozimenya. Kakati waliwo right to life eri mu ssemateeka omwo mu chapter 4 naye eyo si yankomeredde medi gavumenti eyinza okusalawo okutta negamba nti tukozesezza bukusinze bakutwala enkalabba wali omusolo yadde waliwo right to life ega nti buli munnayuganda ali entitled to bulamu alina right to life right to a fair hearing. Article 28 right to a fair hearing. Mbadde njagala okulaga right sooka owulirize nkimalirize nkiguse leka malirize point nga tannayingiramu nja kusirika ayogere njagala malirize awulirize. Article ya 24 na 28 ne bazitwala mu article ya 44 eyo article ya 44
yegamba nti right to a fair hearing ne right to protection against inhuman and degrading treatment or cruelty, torture or inhuman treatment or punishment eri absolute yatikana mwenya teriko kawayiro konna. Kakati parliament ile agenda nekoleteka nga semateeka yagigamba nti naye singa omuntu aleetebwa mu kooti nga bamutochalinze nga bamuyisiza ng'ekyonziira ate ne bamugulako emisango, parliament eno bampindi gye batuula mu lebwaniko ne bayisa etteeka enforcement of rights article 44 ne bagaa singa omuntu yenna anaaleetebwa mu kaguli nekisangibwa nti yayisiziddwa ng'ekyokuttale gamba state emusibidde mu safe house nemumazaayo essaawa 48 nga temuleese mu kooti nemukuba nemuyisa mu mateeka aga oyo kooti erina omumuteerawo. Kyekimu ku kyenateeka bali tusekerera kiki anti lwaki batusekerera nti kyekigambo kya luzungu kyenjokuwa bagambye nti constitution yaffe semateeka waffe n'eddembe ly'obuntu semateeka n'obuwayiro bwonna obukwata ku ddembe ly'obuntu buli Irusale Irusale mu lunnabudde olwewaffe nga bwe nnyinza okukitegeeza nti byakiguumaaza ekintu ekyakiguumaaza kyebagambe kiri Irusale Irusale kyakiguumaaza eno si ara nkyogedde bubi iru ngamba iru ILU yes I not E kitaawe yalina diguli 8 Irusale kakati bye bino bye tulina bya general court martial era abo batadde ekifaananyi yes ekisookera ddala ng'ekya general court martial no wuliriza bateekamu emiziziko ne bagaa tuteeke offices enkulu ennyo otulya article 119 ne article ya 2 zeddiriŋŋana article ezo nkulu nnyo ng'oggyeko judiciary ne mu executive bateekamu article 2 ez'okuteekawo office mu executive nga nkulu nnyo mu executive arm of government nga tonnagenda na mu judiciary. Article 119 ne bagamba tuteekewo office ya Attorney General ng'oyo ye Ssaabaluŋŋamya w'eggwanga mu mateeka ng'alina kuba kafulu alina kubanga teyeekubidde ya Attorney General. Olwaleero tulina classmate wange Mwami Kiwanuka Kiryowa yes Nsongambi Kiwanuka oyo twasoma ffenna amateeka ku sukulu yali ku Makerere college wano yes naye nga musajja mugezi nnyo naye embeera gy'atambuzaamu ofisi ya ssemateeka yafuuka ya kutaputira Mwami Yoweri Kaguta Museveni bimuyamba kumunyweza mu buyinza. Bwe twatuula mu Uganda Law Society lumu twakola certificate of incompetence eri Attorney General yaliko ebiseera ebyo emabega omugenzi Makubuya yalina ebizibu bye Mukama mumuze mirembe naye certificate twagiwa Nnyombi nga Law Society twatula ne tugamba waliwo abatuswazizza ne sekuswaza yenna tubawe ebbaluwa tuswazizza lukiiko luno lwa Uganda Law Society bannamateeka bonna era Nicholas Opiyo ye yali Secretary General nga Sebatindira ye President ne tubakaka ne tubagamba musitule certificate zino mugende muzibawe. Namba emu yali Attorney General Peter Nyombi, namba 2 Kayihura, nawe Kayihura kwata certificate. Kakati n'abalala bangi abazifuna olukiiko kakati awe tutu sent office eyo yajungululwa nefiira ddala olwaleero Kiwanuka kifaananyi article ye 12 olwaleero Kiwanuka bombuuza
nti kansooke malirize ekyo bw'omubuuza nti General Court Martial wo mateeka olwaleero nga waliwo judgment ya Constitutional Court eyalamula 221 musango wakabaziguluka omusango ono gwawabibwa 2016 nga ffe tugulimu ne muganda wange Medad Segona nituwangula akawaayiro namba 127 Segona ali mwekizairo Segona aliko bweru yabaddeko Nairobi kati ali Buyindi ali India taliwo mu ggwanga yatambudde mu ali ku mirimu emitongole aka kooti n'etaputa bulungi nga tekirumyemu eya ssemateeka negamba nti akawaayiro 127 n'abiri mu mwenda obugamba nti singa omuntu nga civilian asangibwa n'ebintu bye bagamba nti which are ordinarily a monopoly of UPDF kasepeo ubaka akakofiira nga buno bagamba obw'abaana ba Nuupu obo nyota yonna nobirako n'ekisaatisaati kiriko ebinyota oba ebibombola bino bibatunda mu owino jeno birigwa bigirwa oba oziza gwa Nagomolo era ogenda mu General Court Martial mbw'oba singa ozza omusango n'oba nga bakuvunaana n'omuntu ali subject to military law or to martial law era nawe bakutwalayo bwe bityo kakati yembeera kooti ya ssemateeka gye yagamba nti ekyo kikyamu embeera erimu obukyamu ne bagamba bagenda kujulira 221 mukulu Onyinyo Dolo n'agamba nti tubawadde kale bujulidde nti katuwa state of execution eyimiriza abali be babadde balagira kubanga ekimu ku kye baali balagira nti fayiro zonna eziri mu General Court Martial ziveeyo zidde mu kooti eza bulijjo kati amangu ago baali balina zireeta tebakola ne basaba tugira tuziyimiriza Kenya yatwewandiddeko kakati lwaki tetulina lulovu kakusomere rulingi katono nnyo gundi kyeyagamba Owinyi Dolo abalamuzi abaliko bamanyi kwaba abayimiriza ba Supreme Court Owinyi Dolo Chief Justice Aracha Amoko mukama yamujjulula dda yali Justice wa Supreme Court Opia Aweri naye mukama yamujjulula dda Monda Faith ndowooza yawumudde Kibita kati bano waliwo babiri Kibita Justice Kibita n'Owinyi Dolo 221 naye bagamba uliriza ne bagamba owing to the matter in contention Edakika ebulemu yukokole sawa 5 ezokumacha oli ku 88 katonze 8 sozo kutunulire kungana zabadde bizo nazitambuza bomu ngezo ga kintu kimu eddembe ly'obuntu ebyoli oli customer sawa yonna oli otambula kaso kuganti wakola kino eddembe ly'obuntu ebyo kina eddembe ky'omulodi atuwe musayire amagaye kadeide w'amateeka atuwuli ebintu ebitambula sebo kadeide kinafuya kadeide kiba kinafuya buli wa kibuga kadeide kinafuya sebo kijewo kijyo mukamwa kyabana bange bowe kiseka beyiya naye gakyabwe sikivuma kale naye Lord Mayor Samateeka waffe kankuli nkutwalira wamu bamulabye ng'ekiwongole okambye omwana munakkanyira yazze nemugamba bwe mutuvunaana twajjamu Samateeka ffe twajjamu amateeka eryokulonda komo ku myaka nimwe nti wamu bikola waffe tebikola tetuli bamagye wano byaffe tebikola wammwe kakati ekyasaliddwawo yes ekyasaliddwawo kyembadde ntunula kuba bibadde bingi naye ekyasaliddwawo kwe kugamba nti emiziziko egyali gijjawo omuntu okweremeza mu buyinza n'okugjawo gun rule mu Uganda as opposed to rule of law egyo emiziziko egisinze bajje bazijjawo the term limits the age limits n'ebirala ssemateeka omufuula ekiwongole naye kakati Bill of Rights gye baliko okugisaanyirizaawo ddala
byolaba bino ekuzzawo bino ebyapanda gaali kwata abantu kubakuwamba kubajja Kenya bateeke mu buutu batwali mu general court martial bajwetekeke ebisango abamu abakooye embeere yakomero bakirizise nemisango ng'ate tebagikiriza nga bakoze abanuupu bano ba Dr. Besigye mukwate omuguleko ebisango ng'omujje Kenya omujwetekeko bino nga bino bye batambuza n'obwo obutambi otandika okuteekawo obutambi nti gumusinze convincing kakati mu East African Treaty mulimu article yataano egamba nti ensi okukwataganira wamu ziteekeddwa okuba ne common values ezimu kuzo nga ye rule of law ye democracy ne good governance n'ebirala. Kakati aba East Africa bamaliridde bwe nabadde Kenya aba law society bamaliridde okufaafagana n'embeera eno eri mu Uganda ng'egenze ne Kenya. Era Kenya bagambye waffe mu kifute ekidandali kya kuwambirawo bantu bamaliridde aba ICJ waliwo ICJ International Commission of Jurists abo nabo bajja tuli nabo wano aba Pan African Lawyers Union PALU Best Arusha ne Kenya gye bali nabo bajja nenga asooka akulembedde tiimu yaffe yonna ye mukyala Martha Karua era essaawa yonna Medi ku Mande zinadde okunywa ku Mande kyenkukakasa ku Mande Martha Karua tuli naye mu kooti ne tiimu yaffe gye twalangiridde y'abannamateeka 50 tufaafagane n'embeera eno eri ku Bill of Rights eddembe ly'okuba kakati omusabo guli e Uganda timutwala muti Kenya soko obuuza abagenda e Kenya okunonayo Besigye nti yo teriyo mateeka teriyo kooti ne bagamba nti bamusanze n'emmundu ate nga yayita ku nnyonyi nga bamaze omuceekinga ne basitampinga namu naye omuzungu yali mulungu yali afuddewo kakati ebyo by'omuzungu gojja obireeta oba oli mujulisi nga gojja okujja naye kakati bwaba emundu gye yalina yali e Kenya yali eno sijja bigenda mu akaseera kano naye nti general court martial eriwo bweru amateeka era egezaako ku criminalizing abantu. Omusawo gwe bagudde ku Dr. Besigye bwe kukusinga Kalabba mwami Museveni ayagala kutwala Besigye Kalabba amaliridde kinkakasa amaliridde okutwala Besigye Kalabba ekyo kyenjagala okukakasa ogwo omusango bamuguddeko mu UPDF Act ekibonereza ekisinga Kalabba baguyita otya ku musango compromise buli kali just gufunze compromising security ya Uganda nene mbera mujine mirale gyo kusangana amasasi ne pistol nachi naye guli ogwokutaataaganya security Kalabba ya Uganda si bagambye treason oba terrorism naye gwagamba kutaataaganya security ya Uganda compromising security ate ogwo twagala okutegeeza n'abantu bangi abalala bwe bagutwala Besigye bwe batyo bangi Medi nawe oyinza okwogera wano gwe hostingako kulumu wano ono general Tumukunde ne bamutwala wali ku senior police officer ne bamusiba nawe wazza omusango ogwo gwe bavunaana Besigye bwe kibanga bwe Tumukunde kuba nawe bye wakola babirabanga ebicompromising security bwani semateka vamamu ebituli abakulu batuyambye kututegeeza nti tulina ssemateeka amise kiwongole kiwongole kyennyini naye batuyambye eggwanga oditegeeza nti abakugu bano ba mukulu Lord Mayor omulimu gwabwe omukulu kati ogwali wadde gusingako tutegeeza bannayuganda nti kyetuyita ssemateeka tekiriwo edda nagendanga ku bakinjaaji okugula ennyama n'abakinjaaji babeera bagezi omugaa nti ntemeraawo ku mbirizi kwakwa aga nti woyagala ndi nakola ennyama tata natemera nateeka ku meeza wanayina gyasika egumba gabeera waawo yasudde muli wali okutuuka eka nga goloza watute embirizi watute embirizi kumbe hafu magumba. Kakati kino kyetulina bana basiba bo bali bakisiba bulungi abatuteeseza ne baga nti amaanyi g'abantu era amaanyi gano banaga bwe bati banagayingizanga mu nfuga
Pio yagambye nti nga tuyise mu kulonda naye kati bano ebyo nabagenda babizimbulula wonna amaanyi ga Munnayuganda wegali musemateeka bazimbululawo completely. Ekyokulabirako ye area y'abamukulu Lukwago eya judiciary yetasobola gyeyogerako kubanga waabwe kakati ekitongole ekiramuzi kumpi kizimbulule ekyo kyolaba ekitongole ekiramuzi eno constitution etugandi kitekwa kukola ebizimbe nga ndabo bibiri kitekwa kukola ngenda kuwulira n'ekirala sookedde ku kiramuzi waliyo nakireno gyendi jendi yenyini atongera bintu bingi ino mu parliament waffe kyowe ekiri bolengera kuba ebyo bitongole bisanye kolanga bitekwa kukola okusinzira ku constitution eno nga byetengeredde parliament nesigeddamuzi bitambula byo nga buli kimu kyetengeredde sematika ya bifuga naye mundabayo osobola okumbulya nti byetengeredde kubanga bano abakola ku ssemateeka baali bamanyi nti Bwanika bwanaafuga emyaka 10 nkozeseza Bwanika kyanguwe n'alonda abalamuzi Lukwago bwanajja ajja kusanga abo bakaddi ateekewo abapya oba asangewo abamu abataano ku Supreme Court ayongereko abalala kyekyali ekirowoozo kyabwe naye wabeerawo omuntu ng'emyaka ana bonna yabalooze bonna ekitegeeza babeera babe ogenda n'otuuka nga tewakyaliwo jaaji nga si yamuloozi kakati jaaji ono anti amukkiriza enebosi si kye bagenderera mu ssemateeka si kye baali batunulire bo baali batunulire mu pulezidenti ajja nga bw'agenda olonda bano ne bakaddiwa n'omulala n'ayongeramu abala kagana ekibalansinga ng'emirimu gye bakola tebagikolera gwe bagikolera ggwanga ekyokulonda si kirinaako buzibu naye bw'olonda emyaka 4 mukulu Lukwago ono yasobola okubulira mu kitongole kyabwe okusangayo jaaji kati kutandikidde ku ddaala lya jaaji nga pulezidenti ono si yamulooze kakati bwe kiba kyabyabufuzi sina kumulonda abasinga bonna basomye ye pulezidenti katono nnyo atono jeno kiwanuka nasoma naye ngoleye president DPP Jenny Francis Abodo classmate wange ngono ye president principal judge Flavia Zeija nasoma naye mu class yemu ngono ye president nawe Rodi Meya agadi owulira bwabeerawo ekintu kyonna ekikwatagana n'amaanyi g'abali abantu agali mu ssemateeka bano betwogereko bano neyabalonda basale ku lulwo abamu nesikola ne basale zize va mu kusoma mulembe gwe naye ne basale zize yabatwala ku ssomero kati agenda naga nti nkole ntya nkolere ono nkolere bali semateeka yamugamba musoma semateeka musoma naye ali asemateeka tali asemateeka tali asemateeka era agenda okumaliriza nga omusango ogumu gwagenda okusaba gwali badde gudde eri abantu obulungi nga gumaliriza kyekiddako olwo andi kitegeeza nti ekintu bwe kibeera kibuwongole twetaaga kufunayo akaseera tukole constitution empya eno kyafuuka kiwongole gwe teweewuunya mukulu Medi twali mu kintu ky'emmwanyi ne tugenda ne baleeta etteeka eryo lyasooka nga tewalikyusa namu ne balituleetera palamenti yanerega tetujjaawo ekitongole kya UCD palamenti yona nga teyesazeemu pulezidenti ne tumuweereza sipiika n'amuwanikira amugaa nti etteeka bamemba palamenti baligobye ku lw'abantu pulezidenti n'agaa nti ku lw'abantu bali bemugambye nti balina amaanyi n'alikomyawo ng'alinga gavuga nti bemugamba balina amaanyi bagalina bemugaa nti balina amaanyi bagalina kakati tugenda okumaliriza nga kyennyini bemupi benyini abaali bagaa nti
yusiri yatekwa kusigalawo ngebaga nti sasa omukulu nga bwe yayogedde nange bwe ekyo kitongole kiveewo kati bakitegeeza nti n'ekyo nayo teyeetengeredde kantu kya bulijjo bwe baakola Northern bypass eyo abantu bangi nga bakyemoloka nga 10 anabalaba ekikubo bakoze kya kigulo kino bakoze kyaki n'abantu tebayitayo ng'abantu bagiri bagamba nti Northern bypass terina makulu ekikubo teteri naye kati bw'obuuza abantu nti tugijjewo tugiggale ng'emwali mugambi Northern bypass we bakayanira nga tutaddeko $1 million za sente 10 kati tetuwadde biri mu ssemateeka tubuliza buli mu bantu tunula mu UPDF amagye otulene mu poliisi ompeeyo omuntu omu akyasigaddewo nga President Museveni si amuwadde promotion mpayo ofiso omuntu nti ono gundi ate nagimuwatenga ani anagimuwa ono ya commandant kakati bwe ntuuka okukola nkolerani commandant nkolera mmwe abayitibwa ba power belongs to people kubanga power ya shiftinga yava mu bantu kino era mu kifeeko kimugamba power belongs to people power erina President Museveni power erina President Museveni kyobona bera abantu balabona abakozi ba gavumenti bw'aba ayogera asoma kutunula wali wa president alabe kyagenda kirambike bulungi power resides in the gun obuyinza buli mu mundu ani alina emmundu ye Museveni kakati bino kino kyasigala kiwandiike buwandiike kino kyobona abanakenya n'abalala baatusekerera kubanga bye balaba ku ground tebikwatagana na lunyiri luno lwatiko wano luga nti power belongs to people fatino obuyinza nenga toyinawo wadde tosobola wadde n'okusalawo akagoba akakyusaamu akantu konna kakati twetaaga kuddayo kutunula constitution bagiwomogola kiwongole tufuneyo ekiseera mu maaso awo tutereze tukole constitution si kutereza eno teetaaga kutereza twetaaga kola mpya kibegese bunyi ono aleta kaluwa akati bano ono omu aleta kaluwa ono agamba kukola semate ayina pronouncement tukole semateeka omupya ensiro zijula gyeraga akati agambe linda kubalaza wa kaluwa bakaluwa bajja kaluwa jja basose tusekerera nti tulina constitution ezina semateeka kati kaluwa mu kooti italiyo itakola kufaafagana na kooti balesa abagenzi ab'e Kenya abasose batusekerera kati bajja bagambe tetulina kye tulina eno constitution teriiwo era muli mateeka naye bajja mu kooti balaza kakati ekyo kuzanya n'abaana bana bakaluwa wakati na wano nawe waliwo abasoma bali kwago tebasoma nabo babadde ayogera bakiwaliwo kiwaluka bajja kubeera eri galukwagaliye bwena basoma ku mulembe gwegulu ababasomesa abaluka onyango n'abalabo era bune babasomesa katono nnyo mu information kwekyo semunyagenda maaso kati mu information general court marshal agabi bakiwanuka bajja kubeera kiwanuka tabeereyo ng'atone jenu teriba amateeka nze yansingisa omusango mu general court marshal teriyo ba DPP mutunzi wa bitengi yansingisa omusango mu general court marshal mutunzi wa bitengi omutunzi wa bitengi omulesya kaluwa byose bunya kaluwa jja bajja ne balooya 50 bajja ne balooya bangi nnyo ate bagamba nti waliwo ebifo tebisukka 18 bagenda kuyimirira mu maaso ga bali abatali balooya abajasi bali 7 balina gwe bayita judge advocate si looya
babeerawo nalaba walinga ayogera nawe bano omusanvu si balooya kubanga eri disciplinary court y'abamagye kakati wabeerawo gwe bayita judge advocate atulawo wali alinawo akameeza yabanga kooti kiraka nalaba ayogerera mu bitono nnyo ne mugenda ne mu office kati ate oyo bamuyita defense council mwagenda mu office oyo gwe bagamba nti oyo yawolereza bano abawawaabirwa abatalina looya twatukalinga gamba yeroya wa Besigye nemugamba okuva negogenda okuwolereza omumanyi yakuwadde di instructions tampanga ko instructions judge advocate oyo waabwe ye mukugu ye wamateeka naye atuula wali bali si part of court kupania court martial nabala abantu 7 be bakituulako nembuuza onena ikonzi bona abaniroya jajado atula ali mukasonda walide nalabde wabali yawo kati bomala okola submission yakolanga akasengejja nga okusengejja byolese nabikwasa wali bino byangu nnyo bano omugambi si baloya bebatula ku bench wali nabala ba 7 kati tulinawo omukugu waffe wali judge advocate ekimisa judge advocate ye mulamuzi w'abala ye lawyer w'abalamuzi kati bano go baleetera abantu 100 bakaluwa bani abavudde Kenya kujja ne BBC bajja kuitakola baisi na ba Al Jazeera BBC baba baleetera naye nabangalira jange ngakozesa ekigambo kimu nti ensi tebeetu kubanga given our history tovola banga ne mukulu Abedi byabadayogera nti empaji ezaali zikutte constitution yaffe bazijamu nti twaziwangulamu given our history ebyafaayo byaffe ebimu byali byetaagisa kyekyo lwaki tuli wano senga byali bikulu okusinga abantu tebyandivudde senga byali bikulu okusinga history waffe kati kali obuyinza buli mu bantu kotenaba tukajjewo kati obuyinza buli mu bantu buluwa kati bano fwe tugenda okulonda bano bakadde baffe tubawa delegated authority obuyinza baffe tubakwasa obuyinza bukoma kulonda kaso ali esisi basawo okulonda kwabaawo nibaga nti waliwo ekigambo kyabaita state mukulu kwako kyagambe kyatondebwa abantu bwe tumala okulonda bano babe state president Museveni ne cabinet ye balina delegated authority babikola ku lwaffe kati ku muntu wa bulijjo naffe bwe tumala okulonda member of parliament buli kyakola eri akugambe gundi ali eri wagenze India agenze luddawa beba bituliirawo fene tetulinya nnyonyi abalunzi segona ali India yabadde Kenya ate yabadde Kenya kakati sebo obuyinza bwaffe twabumukwasa yatuliirewo atuteeseze ekyo kitibwe kiba ne baba lukwago wano oba meya abuliko ku lwaffe era ekisanja bwe kiggwako nga gyasuubiza ebirala nga tumwongera twakamwongera emirundi emeka emyaka 15 yes gemanyi g'abantu abo gemanyi g'abantu sematika gayogerako musaawo oyo gwe mwesize n'abakulembera n'abakiikirira kati si ffenna tujja kuba endulu tujja kulinya emmeeza ku stehol nedasibu ne mu parliament bwetutyo ne kuba president bwetutyo kyova olaba nga zino pronouncement zijja beetegekera okutuka information obuyinza constitution obuyinza bw'abantu bweyogera bwali tebuteekwa kukoma mu kulonda tugenda tukoba emmeeza bwalimu ebintu ebirala kakati nga ebisanja byenjogerako twogeddeko nga appointments ezo eza judiciary n'ebirala obo bonna bo baateekateeka nga bisigala byo bakyalina obuyinza n'okubaleka ku kulonda kwokka obuyinza obwo n'appointment zagamba era bwe tugamba nti gwe fountain of honor n'okugaba obuyinza netumumuteeramu ono yes president buteeramu president taappointinga bajjaji nga talina buyinza akoze obuyinza obwamuweebwa semateeka nonze gundi ffe wetulemererwa ogamba nti
tulonze President Museveni okumala emyaka 3 omusango gwaffe abamulonda sigugwe tuba twetikudde emigugu tuga nti gwe buwo kozesa ebyege emyaka 5 okisiwe waawo akati nagina emyaka 5 pronouncement egenda okukolebwa egenda okweta ate enkola empya abedi gyatusuubiza wano nga 6 era beteekateeka obitukolerawo otubeererawo okukola ebyaffe nga tubawadde obuyinza nga tukozesa okulonda kwaffe Pindi Bumali Kaluwajja bagenda kulangira big pronouncement egenda mu Christmas nga fena tujjudde Christmas atwekera menu jjudde tugende mu nkuuka nga omutwe gyonna gijjudde Kaluwa bali wano Martha nze simanyi bakulu bano ba road mayor bakanso ba wano ba Honorable Besigye tebaliko kubanga omala okuddira kooti n'ogiyita ekyowongole abantu abalimu tebayina tebasoma bwalooya olwekyo tebasobola kusalirawo bantu misango gy'okwatagana n'amateeka kuba road mayor agaye ku bonna omusanvu tekuliiko looya n'omu batambulira ku judge advocate yaba advisinga kakati ate n'osomba abantu ab'amannya abakugu mu East Africa mu by'amateeka bagende babisanye ne bana abatamanyi mateeka ndabanga ababonoonye tiketi ne mpozi nga bali ku padiem naye nga tebali ku padiem tiketi ezo ne sete ez'okusula mu hoteli n'ezaki bagenda kuzonoonera kubanga ewaffe eno mu bulema obulemu tulina ekiti kyabaliko obulemu abatawulira ng'era teboogera kati bw'obawummuza wali gwe n'otandika okwefokota ng'oyogera nga tolina sign language interpreter oba omala budde kubanga by'oyogera tebabiwulira tebabitegeera tebakola ki kakati ne kino kyendaba singa eyo tiimu ebadde egenda ku Supreme Court kubanja apiiru eri rulingi ya apiiru eyakabaziruguluka awo nandige tiimu ezeekoze ekyamakulu ennyo webegenda kutunuulira bali boogere oli atunula butunuzi bwala takuddamu yadde ekigambo oli judge advocate najja n'abaga muggaleewo okwo tuwummule tujja kudda nga 2 kooti esazeewo mukomewo nga 2 January bano bakaluya ne baddayo e Nairobi ebiba tebiina agundi kyebandikoze bandisanze magezi gabanja kooti Supreme Court etuwe rulingi ku apiiru gundi government gye yakola olwo basobole okulwanyisa kiri ekyaki ekya court martial illegality ebyo tubiyogera naye bw'ogamba nti ebyo tubiyogera mwana zagambye ssemateeka waffe kiwowongole n'amateeka gaffe oddembe lya buntu n'akatono bwe kati endaba eyo ebintu n'akatono akadde kasigaddewo kano kumugaako okulonda muliya waliye ayina ekirowoozo nti obwa pulezidenti wabeerewo abalabawo balondera naye empagi nze sobola kugamba nti ssemateeka yaffe kiwowongole ebisinga byamakulu mwabijjamu anti bani abala ne mbakwenyakwenya tebalina obuyinza buli mu bantu anti medi ekusookera ddala tusooke tubuuze ekibuuzo nti bani abaabijjamu abaka ba palamenti ya Uganda ki ekibatwaza mu palamenti abeddemu ekyobatwaza mu palamenti bali bakola ssemateeka olwa mukulu Lukwago abagenda mu kusoma obwa puliida balina akagambo kebayita entrench nti akanuka kino atikeni tugitaddemu tosobola kugisangulamu okozesa bamemba ba palamenti naye kati bana bakola abaali baagala okugenda nga bawongolamu bo baali bagezi mu constitution eri gye kyava mu constitution assembly ebintu ebateeka okusibirawo tebabisibirawo ng'ekisanja tebakisibira kakati abatuuza bategedde
kakati abakyusa constitution ya mwaka bigulemu abajjuteekamu ebiwongole ababikuteekamu ebiwowongole abajjamu empagi seddugge babaka ba parliament abantu abalondebwa abantu kakati bweba oli akulonze n'akulonda genogenda n'okola ekyo kyotasaanidde kukola ate ng'okikolera mu mateeka ago kubanga omubaka okuyisa etteeka gwe gumulimu ogumusindisa mu palamenti kati aliyisizza atya ebyo birala kati palamenti kyeyandikoze oba constituency assembly kyeyandikoze yandige nti akawaayiro kano ne kano tekakwatwangako omuntu yenna bwemba mwemba musinduukiridde emmeeme nga mwagala kakwata mudde mu referendum kibuuzo ku nsonga eyo nkulu nnyo kubanga bwe tuba twogera ku nsonga ya ssemateeka etuli ku mitima mukulu Mpindi wasoma ebyafaayo mu 6 Obote kye yakola amagye ne galumba palamenti ne bayisa ssemateeka gaakoma bweru tegayingira munda naye bino byogamba byoteeka ku bamemba ba palamenti nti bebayisa ku mulundi guno nga n'Obote we yakoma yagitawo kuba ku luno bayingira munda ne bakuba ababaka ne babamenya n'emigongo ebintu ebyo tubirinamu mu mutima kubyefumiitirizaako nga Munnayuganda. Simanyi Lord Mayor information yeyo gyagenda okumpa kubanga sande mukkiriza ebigambo byenjogera sigamba nti mbiwagira naye bwe bampa obuvunaanyizibwa ng'abantu bwe bampa obuvunaanyizibwa nga bakulonze ekyo bannonda tugendere mu palamenti otuteeseze kakati nze naye nga kyebangambye okuteesa kiri mu buyinza bwange mu palamenti neŋŋamba nti bannange eggwanga Uganda ndiguzizza Kenya naye ng'obuyinza obwo buli mu constitution eno oyo munnakenya aperereza nfune agule eggwanga lino nze simunenya kubanga ye aperereza kufuna kyayagala naye nze akoze ekyo nsobole okutuukiriza kyenjagala nganze nze gwenenya era medi njogedde emirundi mingi nnyo ku bifo ebyenjawulo nti ekizibu kya Uganda kyetuyina kyaffe bakulembeze ne wano nakakyogera emirundi mingi kyaffe bakulembeze nze mba nina akantu kange kensiitasiita kankugereze ku President Museveni nayagala munaye nkyayagala kudda naye munyambe munjigirewo ekisanja kino nemperereza ababaka ne bakkiriza kyasabye ne bakikola mu mateeka ne bamugisa ekisanja ne kivaawo oba abawadde ssente oba abasuubiza bifo oba akoze eki ye ligolo yeba enywedde era talina musango kubanga kyebakoze bakikoledde mu mateeka kati gwakikoze olwa selfishness gwoba oliko obuzibu Lord Mayor agambye nti goyina obwetaavu bw'obulala Lord Mayor agambye nti mjenkaaga manye ebyafaayo Obote teyayingizaako bantu mu palamenti bamagye naye abamagye abo abayingira siwuliranga yakutte Ssebunya oba Abedi namugamba nti yes awamagye agamba omuntu ti yogera yes era wababazze bennaakalabanze oyagala bamale bajja mu malokooli soka owulire Lord Mayor bennaakalabe awo be bayingira nga speaker agambye nti Abedi Bumaali nkususpendinze okumala ennaku 3 fuluma neŋŋamba sijja kufuluma kakati ne bakozesa security ya palamenti nekozesa amaanyi okufulumya Bumaali Mpindi gwe speaker gwagambye nti fuluma naga sijja kufuluma nga agire akoze luluziri azomodde naye abaveeri ne bagamba nti bweri asirukwago teeka lino gamba yes abo sinnabalaba era bebamala okufulumya bali nga walaba bebafulumya obuwairo walaba kamukamu ako yes obumu bwe twalowooza nti bannange newakubadde biri bigenze nebino tubisikanikamalize emwanyi ogiganye katono nnyo ku mwanyi lw'emwanyi kikiriza
mwami yoli Museveni yasinziira Kisozi n'agamba ku kyemmwanyi ngenda kufaafagana na buli mubaka yenna awakanya enteekateeka ye ku kyemmwanyi. Oyagala amale kujja wali akwate bulaga agambe gwingi ekyo kitegeeza ki? Bwagamba nti gwe ku kyemmwanyi anekiikamu agenda kundaba. Ekyo saakiwulira ate ekyomukisa omubirungi Ekisozi naliyo naye mu bigambo ebyali Ekisozi ekyagaa nti ngenda kufaafaagana n'omuntu awakanya ekyemu yayogera yagamba nti abantu bonna abawogera ebyobulimba ku mmwanyi kubanga waliwo omwami yabuuza ekibuuzo naga nti batugamba bwe mmwanyi yaffe etteeka lino we liyita ng'ogenda kutwalako ebitundu 5 ku buli 100 nanga azirima sigaze ebitundu 5 ku 100 awo we yagamba nti omuntu yenna ayogera ku ekyo nja kufaafaagana naye kubanga ampaayiriza nja kufaafaagana naye oba opposition oba wenaale olukuŋŋaana lwatulese bwe lutyo olukuŋŋaana luno lwagundi so kyembadde njagala okutangaazaamu nti obuzibu bwonna Medi buli kuffe naye ekyomukisa omulungi waliwo amendments ezijja emu ku zo yakuzaawo term limit ensi ezirina term limit Medi ziyina ebintu bingi nnyo byezituukako era bwe tunaatuuka ekyo babedye bano mbasaba ne meeyo ono batambule nga bakunga abantu batambule emiti eno kati batuzayo ku saaka ey'omuntu omulala ate naye nga tambula emiti bweziri era tutandika ozijjako agende okuzijjako okutuka ku milioni 10 Abed tufunule ku banka katono simanya Masaka bagamba nti babise mu Bank of Uganda bakitegeera abe Masaka bakitegeera naye nga mpuliriza atogeza ku katono byo 55 ebyensimbi sente zaabuze mwakitegeera na Bank of Uganda bagibyeko sente Post Bank basanga milioni 5 bank motoka yetu asema bank leta buliri bone bagibako sente obwesigwa Tulimusana zungulunye wanafa abibududa sente bazibye bubbi zagenze mbamba sajja ba South East Asia yo obwesigwa buna daddi bank mu banking sector ya Uganda Standard Chartered Bank yalangidde nti gadde wesako byayo yabudewo wano tekyalaba business byetulaba nga bw'obyogedde biliyoni 6 wewaawo Minister of Finance yazeeganye yagenda nti babbi yagenda nti ze babbi entono ku bamubuziza zoogere nezimulema okwogera n'atugaa nti Auditor General ali mu auditing naye Auditor General waba auditing tulize report ye kitegeeza ziyinza n'okubeera ennyingi zisobola okusukka wano musabire oziteeka ku mikutu gyonna tuzimanyi report eyo tugisomera bawuliriza exactly naye se omubbi watuukira okubba mu Bank of Uganda seconds dakikemu obubbi buba bugenzeeko wala Medi mu bya banka bino olita kulimbanga nti banka okujjako nga baginyaguludde bunyaguluzi ng'ebyabayeekeredde bwe baakola Masaka kati olugedde waffe kuba nali mu kibuga balumba waawo omugenzi Itongwa yali ku katwayanga awo womanyi nga ze banka era ekikompolanga yakirina awo kati nebayingira kati obwo bubbi tebukya si bwe bakozesa obubbi bw'ennaku zino buli ku kompyuta buli ku kompyuta kubanga sente yenuna naye sebo kompyuta eyo eriko emitendera emiziziko abateekwa kukkiriza okujja biliyoni 6 mu banka bateekwa kuba bangi tabeera muntu omu kubanga buli mutendera nti osasula bank kubanga Bank of Uganda ekolagana na commercial banks na government bwani kasisobola agenda mu Bank of Uganda okati bale munsasula baga tukusasulira mu commercial bwe banyina kyemba banja baga ndi tukusasulira mu commercial bank kakati obwesigwa budde butya andi kubulira ekiri mu bank eno balina okitunyonyola emitendera gino gyonna kubanga bw'oba onootwala akawumbi okatwale mu Post Bank nga ye yakaterekayo kavude mu Bank of Uganda nako kaliko emisoso nti abantu abateko kakkiriza okufuluma balinga nga 5
enter approve naye biliyoni 6 kitekwa kubanga kigendera ddala ne ku governor kuba sente nyingi ogandi wanyize pesa wali olabye president wa America nga atambula mu maaso ge ng'alinnya ennyonyi Air Force One wabeerawo omusajja akute briefcase 2 ezo briefcase 2 ezo nuclear button ezo zolaba tayingira nga teziyingidde nuclear button kuliko bubeezi codes nti bwozinyiga eri ebyokulwanyisa bya nuclear bibeera activated olengera akagundi ako era ne banka bwezityo bwezikola nti tosobola kufulumya sente zino okujjako bwanika head of department director w'ekitongole kino akola nga batoni ezo takoze eki kakati ekibuuzo kino kyemugamba beseba aba Asia bagezi nnyo guno mulimu gwa munda banka okujibba sente nga bagibidde ku mpewo ku waya ebeeramu omulimu gw'omunda kiringanga kino nti basanze sente z'ebicupuli mposi bank embaali kakati ekyo nakyo kyamunda nnyo gwe medi nga bwenkulaba owewaffe masulita oyingira otya n'oteeka sente ez'ebicupuli bazisanze bwe bazitereka gwe kati media atakola mu banka kakati kino kitegeeza basebo ne banya abatuuliza nti banking sector ya Uganda yonna yeetaaga kunoonyerezaako erimu ebituli ate ekirala nakyo bamukulu era ffe tuli mu parliament n'abatuyamba ennyo ate be bana baabisoma bamukulu Lord Mayor n'etteeka erifuga ebyensimbi nalyo lirimu ebituli bingi ekyokulabirako kingirabawo ebintu bibiri ekisooka kyekino kyawulira abalanga radio zonna zikiranga ati bwofiirwa sente zo mu banka ne bagigalawo bakusasula miliyoni 10 nga nataddeyo miliyoni zange 2 ate munziriza 10 netowulyange wadde n'omuntu amateeka n'ebiragiro bigobererwa batugamba tukasome exactly ne owulira nti bwobeerayo ne 2 ofiiriddwa 19 bakusasula bo insurance yaabwe naye tewaliyo muntu Uganda aga nti kino bannange nateeka waki bagamba 10 lyokka kakati baagala gwofiirwe sente ekirala kyebakugamba bwoba onowaabira banka nga banka oyina sente zo zibuse waliyo kyekukoze ekibuze obuliddwa miliyoni 15 omanye teeka bwe ligamba nti nga tonnagenda mu kooti oteekwa kuteekawo omusingo gwa miliyoni 5 ebitula gwagenda owulira bwe bakulemesa bakubye miliyoni zo 2 toziraba bweziba 15 oteekwa kuteekayo gwa 5 era omulamuzi tasobola kukkiriza musango 5 nga tannagala kakati olaba banking sector ekisembayo sebe ekirala ekiri mu banking sector nakyogerako emabega eyo naye nti ketwakola ensobi netugala banka za Uganda netweteeka kuzaabagwira zokka olwo twasuula economy medi buli nnaku z'omwezi 3 genda osome ebibeera mu mawulire buli banka eranga bwekoze omwaka ogwo ne mu covid bakola amagoba biliyoni za sente fenga tubonaabona looni olina okugisasula amagoba olina okusasula bo bakola amagoba naye buli banka yonna genda ozisome ezo nanga bwe ziri nene yagaddewo gyolaba yagaddewo yanyumye magoba gekola Uganda kuba yeera babugoba butono naye nga bakola amagoba okutuusa nga tuzzeeyo ne tukkiriza nti banking sector kintu kikulu nnyo mu kulaakulanya abantu baffe tuddeyo tuwagire banks ezaffe cashless economy era obeera ne sente naye nga tolina sente zino nkwateko enaku ezo twabadde Nigeria nga tunoonya sente zino enkwate nga bantu bagati afe wane esente enkwate era bwe bakuleetera enkwate ziba na nvundu cashless kakati kibanga bwe bakugamba nti nkuweereza emitwalo 10 ku mobile money oziraba sente naye si sente nti nkwateko naawe n'oziweereza omulala kati ezo bayita cashless ezo tezikwatibwako naye ng'ozirina kati era na zino ze batransferize ezo waya ogira oti nga muyitabo tokyazirabamu Oh yes.
Obudde sirina obudde bugenze naye ndikomawo wano okwogera ku nsonga eno ndikuwa bwino kubanga ebya banking sector mbimanyi kiwanvu nze dissertation yange ku university yali ku UCB biseera ebyo byaba Franka Mwine kanzije katono sebo milioni 5 ebize bichupuliza asangidde mu bank bilioni 6 nizibibwa mu bank enkulu ya Uganda avuga sente batukubire mu milioni batwala sente ne bazibira mu kubo kakati wesi bwalo meya eri bank ate fetutegaba so sente zikwate ntuufu emufufu njaje tubera nzije mu bank nyati kati bank yetuwe ekichupuli badde kugamba nti bwe nafuna akadde nyina bingi bye nawandika mu dissertation yange ku UCB nga nfuna degree mu 936 butya division z'abamu 7 we basuula Bank of Uganda ne banks za Uganda mu bubbi bwa mu Bank of Uganda nze bolaba nali lawyer wa Dr. Sulaiman Kigundu singa era mbadde na budde jukira yali governor wa Bank of Uganda Greenland ku Greenland yali governor wa Bank of Uganda byemmanyi bingi ebiri ku record ne bitali ku record ebinvolvinga first family n'ebirala bwe tuddayo mu byafaayo first family yonna yeri mba Jeremy Musale ba Jovia ba Museveni ne Muhoozi yali mwana muto bingi nnyo byenjo okuteera wano ku record ne bye natwala mu kakiiko ka Budduka bye nali ntwale wakatu abiwulirizeeko mu kakiiko akanonyereza ku financial institutions bw'onoonyereza enfa ya Joseph Mubiru ku mulembe gwa Amin n'ebiseera Joseph Mubiru wali ebbaala ewaffe weevira Maria weebase kaakati ennaku ezo waaliwo ebya Patrick Hall manyi wano tutunira incident ne tuzirekawo Patrick Hall mukyayina agamba nti yakwata $5 million ne zijja ne ziyiteera wano mu Bank of Uganda $5 million naziwa gundi Sam Kutesa nga yali president wa UN ne zijja ne ziyitira omwo mwerabidde waliwo Patrick Hall mwerabidde twerabira byali ku oil n'ebirala kakati tusina budde kubiramba waliwo ekitereke kye bagamba ekyayita ku nnyonyi ojjukira abakwatibwawo nga kitereke kinene nga kiriko fake money excess ezivudde mu Bank of Uganda nino musango byonna nkonako bikone nino musango gwe nali mungera Dr. Kiza Besigye yagutukwasizza twakozesa Isa Kikungwe ne Sam Kajeke nga tuwabira mwami Yoweri Kaguta Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agamba governor wa Bank of Uganda kwata sente bweziti oziwe mwami basajja balaba mwami Yusuf nga yawandiise n'ebirala kati bino bwolaba nkyebadde kugamba nti bwolaba bino bumbye nkaaga tebakulimba nti waliwo omubbi eyazze n'ava ebweru ekyo tebakulimba era ebyo birinde zino ensimbi zino nga bw'oziraba bano bonna nga bwe batudde first family bwe bazitambuzaamu ne mu kalulu kaabwe Muhoozi zaatuulidde wali ono Sala atuulidde wano ono Janet atuulidde wali ono manyi nti ne chairman wa Piraos PLU ne chairman can you imagine chairman wa PLU naye wa mu family simanya Toyota kakati ezo ensimbi obudde otugenze anyway ogenze wana katoni ko kamba sabunya katomanyi to kakati going forward tugenda maaso nga minister byagambye beetaga financial audit betaga IT audit betaga okuyita financial institutions authority ikibeoza financial audit yo authority ekola ki financial baji rationalize bajijewo banajijawo nayigamba nti ebintu byogenda mu bino bitwagenda mu automation ebintu bikosa computer nga ATM oli akona bukonyika pesa enter sente zitambula enter bayino okukola audit ugenda okwetegereza ate esijera ze ekiki ekyabaddewo kubanga ensi ezaakula ezimu zo zizze emabega nazo bazibba bazibba ne zizze they have walked back
ebintu bya computer bino okubikendeeza onyiga bunyizi pesa mu kimu ekitambula otherwise tulina n'okuba kati omulizi guyinza okuba nga bwakuli tutumanyi nti babadde bazibba bwe bati ekisoose busoose katono nnyo kyetaaga minisita akomewo awe statement y'amaanyi abantu baddemu amaanyi otherwise trust mu bantu bajja tugamba bank semunyanakyokamampindi nakyo katono nnyo nange sagala kwawukana na bannange twayingira sisitimu eyo yempewo commission naye waliwo tebayita firewalls bano abantu baffe aba Bank of Uganda bagala tugamba nti omuntu ajira bugizi bwati nga tewali kutangira konna kubanga mpitirivu nnyo kati ebintu bingi nnyo naye nga batugee tibanoonyereza twagala banoonyereze bajje batube report otherwise abantu bagenda kuddayo okwekuulira obusente bwabwe mu bisawo mu vumbi kwegamba babeerenga sente tezikyasoboka kuyingira bwolaba ebyo ate zino bataddemu bicupuli zengende mu banka bampe miliyoni 10 nga za bicupuli nfulume ngule airtime bangaye nti kino kicupuli okudda mu banka nga ezo size twakuwadde kati abantu babajjamu ekisuubi byonna n'olwekyo gavumenti efubenga bwesobola etereze ensonga kubanga kikulu ekintu kyokunoonyereza kino ekintu kyokunoonyereza katono nnyo ekintu kyokunoonyereza kaseke ndikamukoka bano abagenda okuprintinga sente South Africa ne bajja n'ekisesi ne batugamba banoonyereza bakwataani abantu baffe tubagaye kulima mwanya ande manyi big announcement twagikoze